naye sibitegeera jangu Uncle Vicky soko je banaye Uncle Vicky jangu embeera gy'alimu yenna ndaba bagamba nti olugero nno ndukozesa nnyo nti atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubugo ku ssaawa eno Nantumbwe waali ali mu bbanga kyekituufu talina kikola ki kiddako talina kiddako naye fe abayisobola okuba nga tulina obulumi oba abaali balina ebyali bitutuuseeko ku ssaawa eno woyinza okumanya ekifaananyi Nantumbwe kyakola ki kyayitamu. Vicky nakuwako ku story yange eya muganda wange yanziba milioni meka 120 ekyo nange tekirinva ku ki ku mutima tekirinva ku mutima era buli wenkijjukira olumu nekangamu nene ngamba mukama webale ate wanyamba nenzira ku step enki endala kati wenkugambira ku ssaawa eno kati Nantumbwe kyalimu ali mu kaseera akazibu era nza n'okujjawo obulwadde obumukola ki obumutta Nantumbwe ssaawa eno tumusabire busabizi tumuteeke mu ssaala fe abasobola okumanya kyakola ki kyalimu oyinza okumuwulira ng'enkyakoze eki afudde oba singa tafuna muntu asobola kumubeerako kumpi oba n'atafuna mbeera eyinza kweyongerako eyinza kumulaga kiyinza kgenda mu maaso n'abeera nga bikaseera alaba kiri alowooza kiri emyaka gy'amaze ng'akola abaana baalina nga ku ssaawa eno ye maama yeki ye taata weekanga asazewo n'agamba ebyange bikomaawo mukama yalikola ki yalimanya nze kanveewo kuba talina kyakola ki kyakuzaako bwe nkugambira nti sibitegeera siraba sijjangu Uncle Vicky bannange Uncle Vicky weewano wennyini nkikoze nga nze omuntu eyalabye ekyagudde kwani ku Nantumbwe era nga nze Kibira Hassan njagala mbeeko kyensobola okuyamba ku mwana oyo tutaase obulamu bwe era kyenjagala kyakutaasa bulamu bwani bwa Nantumbwe akadde konna ayinza otuva ku maaso abamu akyalinayo future ye bw'aba mulamu akyasobola okuyamba abaana bano n'abaana omuntu ono singa tumufiirwa tomanya n'abaana be tuyinza obbaluuzinga yeno Uncle Vicky bannange kojja yanzimbira ennyumba naye ate weewana ewange bannaye Uncle Vicky weewano wennyini weewano Uncle Vicky bubinyebo ngenda kubaako contribution gyenkola tweyanziza era ekyakumpisiza kwagala kubaako kyenyinza kubaako kusitukiramu nze ndi muzadde kino ngenda kikola mbiti ebiwerako oba 2 oba 3 ekisooka ndi muzadde nkuba akafaananyi nga kigudde ku mwana wange nyinza okuba siriiwo nga nafa nekigwa ku mwana wange kyagudde ku mwannyinazi kyagudde ku muntu omulamu agenze n'abonaabona ebbanga lye lyonna ng'ayagala kweyimusa mu kwagala okweyimusa ate n'akola ki n'addayo mu kinnya kojja yamusimiddeko ettaka n'aziika kati bwe tubanga yamusimiddeko ettaka fe abalamu abakyaliwo tulwane yamuziise muki mulamu tulwane nga akakka kali akasigaddeyo tekannaggwayo tumusitule adde engula obulamu bwe bukole ki butereere Uncle Vicky mama n'amagulu gampeta n'amagulu gampaba Uncle Vicky mama Nantumbwe kyenvudde gamba nti nga nze Kibira mutwalidde embiti ebikola ki ebiwerako era mu kyengenda okuba nga ntandikirako n'omuyamba okimanyi tuba ne matiriyo byonna tuba nabyo ebizimbisibwa Nantumbwe ngenda muwa emmotoka trip y'omusenyu Nantumbwe ngenda kumuwa trip y'amatafaali y'emmotoka emu tuli bangi mmanyi abakuba engalo ssaawa eyo tweyanziza Nantumbwe nga nze Kibira construction ebyo byentandikiddeko okumuwa trip y'amatafaali n'ey'omusenyu kwe mugatidde abazimbi okitegedde kansubireyo muzikuba tutambulire wamu muwadde
abaki abazimbi abazimbi abanazimba akayumba mwana asobola okubanga ateeka oluba n'ateekamu n'obwana bwe ku kirowoozo kye yabadde akola ki alina era kyabadde akolera ebbanga lyonna ku ssaawa kojja kye yasse nze muwadde abazimbi ne buloka nga bwenzogedde ne tripu y'omusenyu n'abalala abalina omutima ogulumirirwa era ogumanya ensinga bwetambula bakole ki bagattirawo tweyanziza nnyo tweyanzeege otegedde so Nantumbo osazeewo tumuzimbiremu nze kyensaba tetulina kye tugenda kukolera Nantumbo ekirala tumuzimbirayo akayumba otegedde asobole okwebakamu nze Uncle Vicky nkuwadde obwesiga oba obweyamu nti bw'omala okuba nga wanaabayo muzira kisa anaaba asobodde okwongera ku ekyo nze kyensobodde okuba nga kyendeese gwe ŋŋamba bugambi nti akasente kaweza akasobola okuba nga kafuna matiriyo mulala akoze eki anaabayo sigenda linda kawere nyamantono nga bw'olukozesezza ŋŋenda kutandika n'ekikyo tandike n'omusenyu gwo tandike ne bloka okitegedde abazimbi oba mpadde n'abazimbi sibasasula mpaka njukumalirizibwa abazimbi bengenda okuba nga mbawadde Nantumbo nze ngenda obeesasulira okitegedde era sibakusasulirwako e contribution abantu abalala gye banaaba bakoze eki banakola fe abantu bemuleke Uganda tuli bayala bondekera omutwalo gumu nga gumpadde mbamanye ekyogenda kumpa ebiri bwompa ebiri nti njikuterekere ate mba n'ekizibu ky'etaano egy'ebiri gyo nensooka njikola ki nensooka njikozesa so sigenda kwogera bingi just okwebaza mwami Kibira sebo neyanziza nnyo neyanzeege era nsiimidde ddala atiisi omulanga gwange ogudduukiridde nina omukyala ali Netherland neyaŋŋambye agenda ku contributinga singa tuba tuli willing naye yabadde ayeraliikiridde nga mbuuza poloti y'omukyala ye eri safe oba so poloti ntegeezeddwa mu butongole okusinza lwe twazzeeyo ewa chairman atugamba tewabangawo bintu byakutunda ki byakutunda poloti eyo so yes. Uncle Vicky omulimu guno nga bwewaguyingira nkusaba ogenda ogufuluma ng'ogutuusizza bwe guteekeddwa okukola okubeera naye kambikwase Mukama awulira otya kansitukemuuko siri bubi kati sinziira bwe mbadde siri bubi kati Linda ontutte wantu nonkakasa nti poloti yo poloti yange eyo Uncle Vicky poloti yange wange awo wangambye poloti wetulaga wazimbawo ekifo tusanze kikalu mulimu just toilet ebifaananyi bulijjo mbifuna kakojja wange yabimpeereza nga bwe yazimba n'amaliriza eyo poloti nagirekawo nga nze nali njagala nzimbiremu buzimbizi era ne musindikiranga ssente alright mbalamusiza buterevu banyabo ne basebo yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba kosaako okuba nga mutuwuliriza bitundu ebikola eggwanga Uganda ne bweru waayo ku mirolando egy'enjawulo era ku mirimu stilo egy'enjawulo buli omu gy'okakkalabiza ekyo nno kyokola kyamaanyi nnyini ddala eddoboozi tugendagenda n'eryo ndimuko senyiga ekifuba kinnumaalumamu but Mukama nga yali waggulu basiraamu bagamba inshallah nja kuba bulungi ndi ku ddagala manyi kati bwe njogera ebiseera ebisinga nzija ne mbabulira nti ndinamuko obulwadde obunsumbuwa mutandika nnyo okuba nga munkwatirwa ekisa naye kati mbagambirawo nti ndi ku ddagala era abasawo bantegeezeza nti naatera okutereera nkwanirizaako video nkusabye gimpereka like nono nkola yaffe ya wano kijambako okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information netuuka kwayagala okugiraba okosaako n'okugiwuliriza mukadde ne tukusaba twegatteko ogisubscribinge ensonga zibe nga zitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala nsonga tukyazitambulirako mwana muwala Nantumbwe Aisha
bangi mwagala okubaako bye mumanya, and of course tukyabawa details mpola mpola. Bino nno ebisenyiga nabijjeeyo mu nfuufu nga tuvuga okugenda ku poloti olunaku lwe twafuna surprise eyatusurprisinga. We got a surprise that surprised us mu mbeera eyo. Kale ndina omukulu Hassan Kibira okuva mu Kibira Construction Company Limited era nga ndi ku offices ze ezisangibwa wano Wakiso Senge. Nsaba ombulizeeko ku batulaba mukama wange. Abatulaba mwenna nsooka kubalamusaako mu kiramuso ekisinga byonna nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi ekiseera kyonna nze mbeera ze weewaawo. Nkakasa ndowooza salaamu alowoozezza nti njawudde. Bwe nzize ne ku sayidi endala kirabika tukoze eki? Tugasse. Yadde abamu baagala okubyawula naye tuli omuntu atya? Tuli omuntu omu. Yenze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company era nze director wa Kibira. Ngezaako okubategeeza nti Kibira munene nnyo kubanga family name naye ali tugezezzaako okubanga abalitandika naffe tuli twote bulungi nga obasala obalitandika. Wow. Kakati ensonga ewaŋŋambye ozirabye zikutteko nnyo. First of all tukoze programs naawe zijjukira twalikera mu office eno ku nsonga za mwana muwala yali Rachel oba okyajjukira n'owa bulungi advice abakyala abakuba ekiro be tweyitira bakadaama okuba engeri gye bakwatamu ssente ey'omuzinzi era ey'omugaso. So n'olunaku olwaleero njagala ensonga eno tugigende munda tuleme kugiyita kungulu. Of course wewaŋŋambidde nti olina kyoyagala okulaga ensi ku story ya Nantumbwe. Story eno kiki kyewagirabyemu? Uncle Vicky. Gwe wantandikiriza erinnya lya Uncle Vicky. Era nali kutuumira ddala. Abantu bannemezaako ekintu kya Uncle Vicky. Ekyo ekitiibwa ky'amaanyi Uncle Vicky. Ne Nantumbwe yazirisa ayita Uncle. Obukoose erinnya Uncle eryo. Uncle yadde te Uncle Vicky kitegeeza kojja. Yes. Bwe kiri naye ate tugenza okulaba nga ate kyetugenda n'okwogerako kya kojja. Naye kati nange nafuuka naye kansubire nti nno nze erinnya eryo terijja kubanga gwe ate okola biri bye bakoze eki bakoze. Uncle Vicky ekyakumpisizza leero nyinza okuba nga siri musanyufu, si kuyinza siri musanyufu nga nze omuntu assa era ategeera alina n'obwongo obw'abantu abalala naye ate njala okutegeeza obwongo mbulina naye ate obwange bwanjawulo kubanga bumanya ekibi n'ekirungi. Pulogulaamu eyo nagirabye Uncle Vicky gye wataddeyo ekwata ku mwannyinaze Kadaama. Yannumye nnyo era kyankutteko nnyo. Bwe namaze okulaba pulogulaamu eyo nadde sinnagimalako ekyaddala nange amaziga gayagadde okuvawa mu kiwanga naye olw'okuba munnange olumu tuguma ffe ng'abaki abasajja naye nalabye pulogulaamu eyo okutuuka ogimalako amaziga nakakkanyiza bukkakanya kuba nti nno sikolaki sigatonyeza naye ng'obulumi bwadde bw'amaanyi. Ebiseera ebisinga Uncle Vicky nzijja wano nga njogera ku nsonga ezikwatagana n'abantu mbikwatagana naki ne ssente era n'okumanya akasenteko okakozesa otya. Bwe tuba twogera vidiyo zino ensonga zino zetwogeddeko Uncle Vicky bw'omala ogikola ensonga ng'eyo oba vidiyo omala ogikwata n'ogiteeka ku channel yo
abantu abasinga ye bw'alaba nga kyalabye si kyabuwemu otegedde nga kyalaba si kyakuwemula vidiyo yo tagiwaaki tagiwa budde ayitako nki mpite olwaleero ebintu byolaba ku TikTok omuntu waba ali ku TikTok ye ali ku simu ye bw'alaba abantu abeenuuna emimwa tascrollinga teyeyongerayo ayagala kumala kulaba asome ne comment alabe abeenuuna emimwa byaggwereddewa n'anoonyako ne paati endala n'anoonya ne paati era n'abamu mbalabako ng'agamba next part otegedde olw'okuba alabye abakola ki abeekiisinga n'olwaye bw'aba ali ku TikTok n'alaba nti kibira ayogera ku bikwatagana n'ebyensi oba tugeze eby'amataka tugeze nga ki oba eby'essente obulamu bw'ensi asikawo buki abeefuula nnyo ba motivational speaker webale nnyo era olumu ŋŋendako mu comment oli n'agamba nti totubuulira otegedde kugamba n'olaba empisa z'abantu obutayabwa bintu bimu budde ne kibalemesa okukola ki okuyiga kubanga singa ebintu ebimu bw'osanga ku kintu ng'okirabye ku mutimbagano kubanga olwa internet bwe yajja okuba nti n'abantu abategeera bagikozese okufunamu ebiki ebirungi naye ate abamu bagikozesa kwagala kusiriwala buki bunkusonyiwe abawulira olulimi luno lwenkozesezza olwaleero okitegedde internet tujagala gikozesa kugifunamu biki birungi Uncle Vicky nga nzize ku pulogulaamu gye wataddeyo nalumiddwa nnyo ekyenkomeredde nenkuba akafaananyi nyina mwanyinaze Aziza ali eyo UK ali mu myaka gye gimu n'ennantumbu oyo gw'olaba era gwe wakozeeko interview eyo nantumbu yenkana ne mwanyinaze Aziza yagenda ali bweru eyo alina abaana be bameka basatu nenakubya akafaananyi nga Aziza olwaleero nga yagenda amazeeyo emyaka gy'amazeeyo ng'abadde alina gwasindikira akasente ke n'akomawo abaana yabaleka ewa jjajjaffe naye ng'akomyewo asanze ttooyi mu poloti ye asanze ttooyi okitegedde mu kusanga ttooyi ddala ddala ki ekiyinza okubeera waawe era nga bwe walabye omwana oyo era Uncle Vicky Mukama akuwa omukisa lwaki ngamba nti Mukama akuwa omukisa oyo omwana singa yazze yeka n'alinnya n'ava ku kisaawe najja atuukire ewa kojjo oba atuukire ku nnyumba ye nga tamaze kukubira ggwe oba kufuna muntu Uncle Vicky oyo omwana yadde yeewa obutwa anti kati nyina kye neebuuza singa omwana ono yatuukidde wa kojjaawe nti kati kansooke mbeereko wano ewa kojja okitegedde kojja yalikoze ekyo omwana ono kati nkugamba n'okugamba nti ekumanya kojja ekikolwa kye yakoze yadde ayinza n'okutta omwana oyo ekyo kisoboka ng'ayagala okwewonya ebikola ki ebiddirira era nkugamba singa era yazze nga ye yekka yabadde ajja kweteekamu omugwa yadde ajja kwewa obutwa afe ku kyalaba kyakoleredde ebbanga emyaka nga zaawummule omwana we nalabye sitoole ye yazze mu bbanga lyamaze ery'emyaka 6 ng'ajja abonaabona ajja akola akasente ke yadde asazeewo akomewo awummule alabirira obwana bwe kuba ffe tuli basajja abakazi tubazaalamu oluusi oba tolina buvunaanyizibwa n'odduka n'omuleka kati oyo omwana naye yagenda yali badde naye ku ssaawa nti yagenda eyo singa yali alina obulamu obuki obulungi naye ekyamutwala eyo waliwo ebyamutuukako alina olugero lwe okutuuka okuba nga agenda ebweru anoonya akasente alabirira abaana kubanga kitegeeza otuuka n'obaleka ewa jjajjaawe omusajja yali yamukola ki waliwo ebitaali birungi era ebyabaawukanya so mu mbeera eyo pulogulaamu eyo nenkwatako kinene nnyo neŋŋamba nze nga nze sisobola kutuula butuuzi kubanga nzize nsomesa abantu nti amazima bugagga era ffe mu Kibira construction tulina eŋŋombe eyo twagifuula nga kyekyo kye tulina okutambulirako nti bw'oba tolina mazima
eno ensi esobola okukaluubirira ekulemerera era esobola okukulemerera kyetuva tugamba nti amazima buki bugagga ankovika ekyakumpisizza saagala nnyo ŋŋende wala naye njagala nsooke nkutegeeze nti Nantumbwe ye ali mu mbeera ki kati gyali akyali mu ddwaliro abasawo bo nga bo bamulaba temuli bulwadde naye ng'omuntu yafuna ekyo yo pressure ekyekanga ekyo ne bwoba oyogera naye sometimes akugamba nzizeeko ki nkole ntya always maziga naye eddwaliro ng'eddwaliro terikyamulinako ki terikyamulinako obuzibu kati anoonya waddukira first of all yazze essuubi lyonna limuli ku kojjaawe ng'agamba engeri maama gy'atakyaliwo ngenda kubeera naani n'alituukidde nga wa kojja webale nnyo then kojja yabuze kati omwana ali awo ali mu bbanga webale nnyo yes ngezezaako nga nze omuntu mu nnaku zino ebbiri emabega eziise okola kyensobodde ng'omuntu nejjukira nange nkyabanja ezamukimakwe nakulabye ng'ogamba nti gyali emitwalo 43 osabako ate balance ateeza amafuta navuga mazzi nange nali sirinaamu naye anyway ebyo biwanvu manye omutima guno waliwo omuntu gwosobola okutwala nga yeetaaga obuyambi bwo nga tomanyi n'otuuka ekiseera nga gwoswala okumubanja nogamba ekyo kankikole ki kankireke nga bwe kiri kankireke nga bwe kiri yasobola yeyo embeera gy'alimu yenna ndaba bagamba nti olugero luno ndukozesa nnyo nti atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufa olubugo ku ssaawa eno Nantumbwe waali ali mu bbanga kyekituufu talina kikola ki talina kiddako naye fe abayisobola okuba nga tulina obulumi oba abaali balina ebyali bitutuuseeko ku ssaawa eno woyinza okumanya ekifaananyi Nantumbwe kyakola ki kyayitamu Vicky nakuwako ku story yange eya muganda wange yanziba milioni meka 12 ekyo nange tekirinva ku mutima tekirinva ku mutima era buli wenkijjukira olumu nekangamu nene ngamba mukama webale ate wanyamba nenzira ku step endala kati wenkugambira ku ssaawa eno kati Nantumbwe kyalimu ali mu kaseera akazibu era nzira okujjawo obulwadde obumukola ki obumutta Nantumbwe ssaawa eno tumusabire busabizi tumuteeke mu ssaala fe abasobola okumanya kyakola ki kyalimu oyinza okumuwulira ng'enkyakoze eki afudde oba singa tafuna muntu asobola kumubeerako kumpi oba n'atafuna mbeera eyinza kweyongerako eyinza kumulaga kiyinza kgenda mu maaso n'abeera nga bikaseera alaba kiri alowooza kiri emyaka gy'amaze ng'akola abaana baalina nga ku ssaawa eno ye maama ye taata weekanga asazewo n'agamba ebyange bikomaawo mukama yalikola ki yalimanya nze kanveewo kuba talina kyakola ki kyakuzaako bwe nkugambira nti mu mbeera yonna nga bwe kyankutteko nayagadde nkuyitako Vicky bagamba nnyama ntono okayaneri mu nkwawa nsaba yenna anaasobola okuba nga alaba kyalabye Nantumbwe tumuyambe Nantumbwe tumuyamba ave mu mbeera gyakola gyatubidde kuba kati ali mu kizikiza omanyi bw'oweebaka bw'oba oluwa tetonna kutwala olumu oyinza okuzibiriza ozibiriza amaaso nawe wandaba oyinza okuzibiriza amaaso naye bw'ozibiriza amaaso enzikiza eyo ogiraba okuba akafaananyi ng'ozibiriza enzikiza eyo gy'olaba ku ssaawa eno oba gy'owulira oba ogiraba ozibiriza nga bwenkikoze weba waliwo ekizikiza ekyo ndabamu ekifaananyi kya kojja ng'atuddukako okitegedde kati enzikiza eyo Nantumbwe gyakola ki tamanyi wawo talina kyalaba kikola ki saawa eyafiiridde mu kifo kimu eyaliyinza akadde katuuke etuukirize olugero lw'essaawa enfu ebaako olunaku lwebeera entuufu ku ssaawa eno Nantumbwe kyakola ki kyalimu so
mbadde ndowooza nga ffe abakibira construction company nze nkuyise nyinza okuba nga nkuyise njogere ku nsonga zino naye nkikoze nga nze omuntu eyalabye ekyagudde kwani ku Nantumbwe era nga nze Kibira Hassan njagala mbeeko kyensobola okuyamba ku mwana oyo tutaase obulamu bwe era kyenjagala kyakutaasa bulamu bwani bwa Nantumbwe akadde konna ayinza tuva ku maaso akyalinayo future ye bw'aba mulamu akyasobola okuyamba abaana bano n'abaana omuntu ono singa tumufiirwa tomanya n'abaana be tuyinza obbaluuzinga otegedde kubanga badde basobola okuba nga Nantumbwe bw'abeera eri alina 10 oba 5 gy'asindikira baki abaana era nga yagambye buli mwezi abadde sente z'asindika asindikako nga kuliko ezigenda okulabirira abaana naye kati ate ekyewuunyisa sitole y'abaana bwe nagezezaako okugitegeera kojja kakati naye kale mu mbeera eyo Uncle Vicky nze nga Kibira owa Kibira Construction Company ngenda kubaako contribution gyenkola tweyanziza era ekyakumpisiza kwagala kubaako kyenyinza kubaako kusitukiramu nze ndi muzadde kino yina kikola mbiti ebiwerako oba 2 oba 3 ekisooka ndi muzadde nkuba akafaananyi nga kigudde ku mwana wange nyinza okuba siriiwo nga nafa ne kigwa ku mwana wange kyagudde ku mwannyinaze kyagudde ku muntu omulamu agenze n'abonaabona ebbanga lye lyonna ng'ayagala kweyimusa mu kwagala okweyimusa ate n'akola ki n'addayo mu kinnya kojja yamusimiddeko ettaka n'aziika kati bwe tubanga yamusimiddeko ettaka fe abalamu abakyaliwo tulwane yamuziise muki mulamu tulwane nga akakka kali akasigaddeyo tekannaggwayo tumusitule adde engula obulamu bwe bukoleki butereere kyevudde gamba nti nga nze Kibira mutwalidde embiti ebikola ki ebiwerako era mu kyengenda okuba nga ntandikirako n'omuyamba okimanyi tuba ne matiriyo byonna tuba nabyo ebizimbisibwa Nantumbwe ngenda muwa emmotoka trip y'omusenyu Nantumbwe ngenda kumuwa trip y'amatafaali y'emmotoka emu tuli bangi mmanyi abakuba engalo saawa eyo tweyanziza Nantumbwe ngazi Kibira Construction ebyo byentandikiddeko okumuwa trip y'amatafaali n'ey'omusenyu kwe mugatidde abazimbi otegedde kansubireyo muzikuba tutambulire muwadde abazimbi abanazimba akayumba mwana asobola okuba nga ateeka oluba n'ateekamu n'obwana bwe ku kirowoozo kiki yabadde akola ki alina era kyabadde akolera ebbanga lyonna ku ssaawa kojja kye yasse nze muwadde abazimbi ne bloka nga bwenzogedde ne trip y'omusenyu n'abalala abalina omutima ogulumirirwa era ogumanya ensinga bwetambula bakole ki bagattirawo tweyanziza nnyo tweyanzege otegedde so Nantumbwe osazeewo tumuzimbiremu nze kyensaba tetulina kye tugenda kukolera Nantumbwe ekirala tumuzimbirayo akayumba otegedde asobole okwebakamu kuba kati saawa talina kikola ki kiddako olw'okuba tunoonya bulamu bwe bubeerewo tutandikire ku ekyo ekikola ki ekiriwo era naawe ayinza okuba nga ondaba oba walabye ebyabaddewo koolina nnyama ntono okayana eri muki nze Uncle Vicky nkuwadde obwesigo oba obweyamu nti bw'omala okuba nga wanaabaayo muzira kisa anaaba asobodde okwongera ku ekyo nze kyensobodde okuba nga kyendeese gwe ŋŋamba bugambi nti akasente kaweza akasobola okuba nga kafuna matiriyo mulala akoze eki
anaabayo sigenda linda kawere nyama ntono nga bw'olukozesezza ngenda kutandika n'ekikyo tutandike n'omusenyu gwo tutandike ne bloka okitegedde abazimbi obampadde n'abazimbi sibasasula mpaka njukumalirizibwa abazimbi bengenda okubanga mbawadde Nantumbo nze ngenda obeesasulira okitegedde era sibakusasulirako eyo contribution abantu abalala gye banaaba bakoze eki wabula abalala basonde busonzi matiriyo abulako kayumba katono tufuneyo akayumba nze kibira temunsasula nze gwekyo kyenkoze eki sensobodde okuwanga ani Nantumbwe bwe mmala okubanga mbawadde ekyo njagala nekino mukiwulirize bwe waliko wano nakugamba twalina puroguramu gye twakola we mbaseerabidde ne nkugamba nti abaana abo siganye olumu bakyamuukirira naye Nantumbwe talinaawo musango talina nsobi gye yakola naye ensobi yeeno gye nagezaako okubategeeza kati kojja Nantumbwe yamuweereza ssente atandika omumuzimbira ki ennyumba poloti olwedde ekola ki weeri naye nabagambayo akagambo kano okutta essente zo oziweereza Kibira nze kansooke neweeka ekizambo oziweereza Kibira akuzimbira akaki poloti olwedde omanyi weekola ki weeri kola ekintu kimu mwewo jjukira nalabye nga waliwo ekika ky'omuti oba biki waliwo omuti webale nnyo waliwo omuti gwa muyembe webale nnyo gwe fuba kozesaamu ku bwongo omugamba olunaku olumu nga mutandika omusingi anko nsaba kunkwatira vidiyo nga weetuli awo olira nga bw'otandise omuki ng'abazimbi bakola video call sikuna kunkwatira video call ebisa bisinga nkwatirayo video kyangu kya fake nga tani video call webale nnyo nabagamba tukole video call ng'oli yennyini gw'owadde obweyamo oba obwesigwa ng'ali awo kuggulaawo gye twali network yaliyo awantu kumpi awo ndaba nga si wala nnyo otegedde abeere mu kamera abazimbi nga weebali omugambe nti kati njagala kulaba abantu nga bakoze ki batandise omulimu ogwo omulimu ogwo ogulabe nga basima omusingi kiyitewo ewiiki omugambe kojja kali tutuusewa addewo takuweereza bifaananyi mukube video call mwogere omugambe kojja njagala kulabako ne mu nsonda wali mubuuze kojja kuwali omuddo wo tewali boundaries za polotio ozirabe bulungi kikuwe okumanya kwekyo kyotambuza oleme kulowooza nti ebifaananyi bino banakuba ebifaananyi ne video nalabye video y'enjunga ewedde weebuuza namugambirawo mu motoka nti mansioni myaka mukago ozimbye kalina webale nnyo kuba kakati njala okutegeeza ebifaananyi babifuna enkya neggulu babidownloadinga ku internet webale kati neebuuza ebifaananyi balabye twabirabye naye nabituwa kuva mu musingi naye yali alondoola anti kati abaana abo balaba omanyi omuntu buli wobanga oli mukumpanya okozesa obwongo buki bungi okwagala okukumpanya okuyisaawo ekyo kyokola ki ekikyo naye nga tokoze maki mazima so mu mbeera gyengezaawo okutegeeza nti tufeeyo tulabe nga ekyo kyoyagala kitambulya mu kkubo eki ekyo ng'okivuddeko nabagamba n'ekirala nti yadde kale oyinayo omuntu olina gwowadde obwesigwa akukolera ogwo omulimu naye kale baako omuntu omulala gwe waggwesaayo tolinayo omuntu gwoyinza kukubira ku ssimu mu famire ennamba agenda akulambulireko kaawo omulimu kale mugutandise mu maama we yali alimu ogwo maama we alimu omu naye maama we alimu omu then mu famire kojja gwe yali alabye naye nkakasa lwakuba nti no sikyayinza musalira musango naye ngezakyo kigamba bano abatanakikola ki batanakigwamu noonyayo omuntu kegali kembagamba nti nno ze Kibira wendi nafuuka wammwe otegedde gwe abatanakigwamu oba olina tokolaganye nange Kibira wakolaganye na muntu muki mulala walina ka project kewamuwadde sasula y'amafuta ongambe nti Kibira ngenderaako eziroobwe nyinayo akantu kange ka project kenakoze eki
kenatandise olabo bakakola ki kagenda maaso naye wekatuuse ojja kusevinga miliyoni ze 30-50 ekikumi olw'emitwalo 3 oba 5 oba ameka olwaliro bw'okiraga omuntu yalabanga gwa ali ku mbeera enki agamba ate aga5 ge naali kuta oba 3 nenga wakibira agenda alambule gagula seminti agyongerayo kati ogenda kulaba nti nno emitwalo 3 oba 5 gwoganya okuwa kibira agende ku mulimu kakasa ogw'emiliyoni ogenza kufiirwa miliyoni 5 3 2 10 otegedde naye nga kiri kibadde kyalunaku lutya kyalunaku lumu so mu mbeera eyo tugezeeko okuba nga tukozesa obwongo akasente kaffe tukateeka tukawe ekitiibwa olwaliro buli woofiirwa omutwalo gw'essente tosobola guddamu ogufuna ekyawukanamuko ku mboozi z'abakadaama zensinga okulaba zonna n'okuwulira nti bakadaama babadde nga babbirwa lwa laavu nantumbwe nanoonyeza wensinziira omunenya nze ng'omuntu nembulwawo era natunuddemu ango zonna nga ndaba siina wensobola kumunenyeza kuba yakomawo n'okwekomerawo okuziika maama we n'amala okuziika mu kuddayo ekutandika okukolagana ne anko nantumbwe tetugenda kumunenya kubanga temwalimu kintu kya laavu naye yeesiga bwesizikojja bwesigwabwe obwesigwa bwe bwamuleetedde ki ebizibu n'akolagana n'omuntu nkikaŋŋambe bubbi otegedde omuntu afeekinga oyo kojja mufeekinzi wa bulamu era bwe beŋŋamba fake life era oyinza n'okusanga nga kojja oyo era oyinza n'omusanga atalinamu ki kwezo sente badde nga bwe bazimuweereza oyinza n'omusanga atalinaako yadde eggaali gye yali aguzeeko naye nga sente zonza okwesanga alina omukyala gwabadde yakwana eri ku malwa gaabwe ku myenge gyabwe gye babeera 9,000 gy'abadde aweereza buli mwezi webale nnyo nga yadde afuna miliyoni 1.2 ng'asindika 9,000 buli mwezi nga 65 yegigenda ku nju nga naye bamuwaako ezike nandi kakati omutima kuba yantemedde sente zonna engeri gy'abadde azitambuzaamu yes kati kyekyo omutima ogwo guba mutima gwa bubbi obutamatira kuba muwala wasobodde okuwaayo ekyetaano buli mwezi kikubeeremu nga kojja addukanya ki emirimu gye naye gwe osobodde okuba nti kyonna nga bwakikuwa oyagala okyezze okikole ki okyezze so bannange tugezeeko okubeera n'obuntu bulamu tugezeeko okuba nti nno ekintu kino kyokola kikole ng'olowooza nti ofunamu obwongo obugamba nti singa kuba kati oyo kojja muzadde namulabya akuze naye gwolowooza ye talina famire ye alabika agirina naye agirina kyemmanyi agirina naye gwolowooza singa kituuka ku mwana wo oba muganda wo oba ki gwoza owulira otya so osazeewo because kati awo weebale kuba oba nsimbulidde omulanga nina abantu abadde bantuukiridde nga baŋŋamba Vicky gundi endagaano yali shuwa nti kojja akapoloti teyakatunda teyakaguza bantu so omuwala bwe twagezezaako okwengejinga naye nankakasa poloti yo teyagitunda ndowooza okusana biwandiiko bye mpaka nakati twazeeyoko ku poloti omulundi gumu nga ngezaako okubuuza ku chairman era ninaawe ebya chairman nga tugezaako okumubuuzabuuza n'atukakasa poloti yeeyo ey'omukyala naye tewaliwo omulimu nagumu gwali gukolebwa toyi eyo bagizimba emazeewo okusinza ku chairman bamutegeeza tebamutegeeza bati yali ayitawo ng'abalaba bakola ki basima toyi bazimba yaŋŋambye kiiseeko emyezi kumpi nga 8 ku 9 toyi nagirabye nga nkadde yaŋŋambye kiiseeko emyezi nga 8 ku 9 bukyanga bazimba toyi eyo era ye yali amanyi nti oba oliawo bazimbye toyi bagenda situla ki engeri olumu lwe tuba tugenda kuzimba ekifo ekitaliimu wantu tuyinza kukyamira olumu tugezaako okubategeeza nti kasooke tusime wano toyi mangu omulimu gwaffe gulyoke gukole ki gutandike naye kojja ekyo si kyekyali ekigendererwa
kojja yali kyali kiwuddiisa kyokka ate nekyewunyisa omuwala mu byalina toyi teriimu mubifaananyi byonna byonna nti byeyaweereza okuva enjulo yatandika talinaamu bya toyi nti mwebiri naye nsaba katonda katonda gwe watuwa obulamu era gwe obutambuza mu buli kimu omuntu buli wakola ekintu bwe kityo mbadde nsaba katonda abeeko ensasula gy'asasula omuntu bw'ati ng'akusasula nga naawe okyali mulamu okitegedde ng'akusasula nga naawe okyakola ki aleme kusasula musaayi gwonna mukululo gwo asasulire eddala gwe nsaba tasasula famire kuba olumu nze njala okugamba nti Uncle Vicky bw'oweza emyaka 18 ofuna amagezi agategeera nga ggwe omuntu era n'oba nga omanye ekibi n'ekirungi saagala muntu akola ekintu kibi bavunaane famire gyakola ki gyavaamu ekyo kiba kivunaanyizibwa ku ggwe individual gwoba omubbi otegedde saagala ogambe nti famire yagundi mwana mwe yava yenki yembi kivunaanyizibwe kwani kwakikoze kennyini kati kojja kivunaanyizibwe ku ye era singa Allah asaakole okusaasira kwe kojja edduwa yange nsaba agiwulire kojja afune ekiyinza okumusasula oba okumutokyalinga ng'asasulira kino kyeyakoze muwalawo nga ye omuntu singa famire ye gyakola ki gyavaamu naye afune obulumi afune gwema nga ne bwabeeraawo akaaba amaziga ng'amaziga gakaaba agakaaba lwekiri kiyakola kiyakola kuba ku ssaawa eno Nantumbwe ali mu maziga ali mu ddwaliro mulwadde tugambye essaawa enayinza n'okuluzinga ki obulamu olw'akasente k'omanyi ke babeera eri nga balwana okufuna otegedde nga bakafunira mbuki mu bugubi obw'enjawulo so mu mbeera eyo tulwane tulabe Nantumbwe ng'obulamu bwe tusobola obukola ki tusobola okubutaasa weewaawo kale ngenda kusinziira wano okubeebaza n'okwebaliza ddala buli muntu sekinoomu eyafuddeyo n'oteeramu messages ku WhatsApp ne munkubira essimu nina messages ku WhatsApp bweziti nfofoolo kimanyi kummwe mumpereza messages ne siziddamu mbudde naye oluusi mba nange neekakabye n'enjogera n'abangi kummwe abamu ku be nasinza okwogerako nammwe mubadde muntegeeza ensonga bbiri ensonga esooka nga mumbuuza ku nsonga ya contribution nti waakiri Nantumbwe tumukolere kaki ka contribution era mu bantu abantuukiridde mwe mwabadde ne Mwami Kibira owa Kibira construction then ensonga endala mubadde mumbuuza ku nsonga ya kojja anko ye aliwa mwamuzeemu okumuwuliza mpaka nakati anko essimu tennakola ki tennaba kubanga ebeerako si kukoma ku ekyo anko ndi kukola follow okutuukira ddala ewakaawe abantu bategeere ewaka sente zino gye yazissa oba then bwe tunaba tumaliriza ekyo Mukama ajja kuba wakisa but as of now Mwami Kibira tweyanzeege otuwadde trip y'omusenyu otuwadde trip y'amatafaali n'otuwa n'abazimbi bawadde abazimbi ngambye nze nja okubeesasulira tweyanziza abazimbi just kumanya bumanya nti omulimu gugenda kutandika wano bwe kuba kuzimba mumanyi nzimba ka small scale buzigo bubiri busenge bubiri kyetunoonya bubiri n'abaana be otegedde ebiriddako tunaatumuggyemu eno embeera yalimanya kyayinza okukola kyoba aliddayo and even kojja talina kugenderaawo ekyo mbakakasa kojja naye tajja kugenderaawo naye olunaku olulwe mumanyi kasita ntandika ebyange ebigguka Luana yes ate nga bwe nkugambye nti neebaziza Katonda okuwa mwana n'omukisa gwe yamuwadde n'anoonya ggwe kitegeeza abamu bategeera olumu bye tukola ki bye twogera abamu abatafaayo ne babireka buki so tutandikira akadde kampeddeko nina katonotono nina ate gye nziruka
nja kusaba tusiibule abantu even okutegeeza abantu Kibira Construction Company ebintu byekola ekyo sobola kirekayo mwagala temwagala kuba akuwaguwa nange omukisa ngugudde. Amina. Yes, sir. Kibira Construction Company tutunda amataka, tuzimba amayumba, tugaddaabiriza ago agabaddewo nga makadde nga geetaaga kola renovation, tugaddaabiriza. Ekirala tulina estates ez'enjawulo ze tuba nazo ezitunda amataka tuba tumaze okusala, buli omu tumwaniriza mu kilaasi ye gy'aba akola ki gy'aba ajjiddemu so nga nzinga olina ekigendererwa ffe tojja waffe ng'oli mu birala ebintu byenkugambye byenkola oba bye tukola beera mukakkamu nti no kyozza okukola ki kyozza okwagala bw'oba oyagala ttaka nga lyokola ki bw'oba yatukuzimbire nga kyoyagala tukuzimbire bw'oba kyonna kyoyagala nga kigwa mu construction n'amataka tojja na nsonga zonki ndala ffe bye tukola ki ffe bye tukola. N'ekirala tusima amazzi tugasima nago mwegali so abatwetaze ojja kutunoonyako ebisinga tujja kubikutegeeza so nakutegeeza nti nyina ne estate gyentala okugula oba wakimanya bangambako ndowooza sijjukira naye bweziri ate ezimu lwakofika olaba sikuyise mbayo eno nga nkola emirimu ate neebaza bambi bakiraaya ati abasobodde okumanya nti Kibira atambuza emirimu gye muki bulungi mwebale twesiga mwebale kwesiga Kibira Hasani kubanga ngezezaako nange okwekuuma okubeera mu straight line bw'oteekuuma kubeera w'amazima ebisinga bikuyitako buki buyisi so mbagamba kola amazima ofune kyo weetaaga ekyo bw'olikola amazima era ojja kusasulwamu maki bw'oda okola ebibi ojja kusasulwamu bibi so mutambulire wamu naffe service tujja kugibawa tetuliiko gamba twenyumye twekole twesudiye Kibira nze ebyange byenkola mbikola nga byakimpowooze si papa nansi era yensonga lwaki nkuga nti bw'ojja ng'oli mu sipiidi gwokola ki yitawo ffe tujja kukolako ekisobose ekitasobose tukikole ki tukireke so atwesize tukolagane ffenna sigadde nze Kibira Hasani kale tweyanzege abo abali willing era abali ready okukola contribution ku nsonga ya Kadama Nantumbwe Aisha njabatirawo enamba ku screen osobola okuyisa contribution yo kyonna osobola okuba nga okituteerako ne tulaba butya bwayinza okubanga ayambibwa rooms 2 ezo zetusobola omuteerawo sisobola kuzimba nga tuzimbira muntu kumuwa ntandikwa ate netumuzimbira bangalo betuba tusazeewo nga tweyamye tumuwe obuyambi obusookerwako tumuyambe buyambi because ekintu ky'okurentinga kiggwako ngera toyina kyozzaako and omuntu bw'obeera mu mbeera nga waakagiyingira bw'ogezaako okupapa okugifuluma era ensobi nnyingi z'okolera mu saakaawo so it's always better n'osooka relaxinga embeera eyo n'ogikola ki n'ogiyitamu naye nga bakadaama mukwate bulungi ssente zammwe abaana abali ku kyeyo mutunule nnyo n'eriisa eryenkaliriza ku baani be musindikira ssente zammwe bino ebintu tubyogeddeko ebbanga ddene bino ebintu tubyogedde ebbanga eriwerera ddala stories nnyingi tuzikoze n'abamu ku mmwe ne mutuuka n'okuba nga mmwe mutuwa amagezi ku butya bwe tuyinza okugamba abalala beewale kugwa mu mutego ne mu nsobi ezifaanananga zino fe abantu be muleka e Uganda tuli bayala bondekera omutwalo gumu nga gumpadde mbamanye ekyogenda kumpa ebiri bwompa ebiri nti njikuterekere ate mba n'ekizibu ky'etaano egy'ebiri gyo nensooka njikola ki nensooka njikozesa so sigenda kwogera bingi just okwebaza mwami Kibira sebo neyanziza nnyo neyanzeege era nsiimidde ddala atiisi omulanga gwange ogudduukiridde nina omukyala ali Netherland naye yaŋŋambye agenda ku contributinga singa tuba tuli willing naye yabadde ayeraliikiridde nga mbuuza poloti y'omukyala ye eri safe oba so poloti
ntegeezeddwa mu butongole okusinza lwe twazzeeyo ewa chairman n'atugamba tewabangawo bintu byakutunda ki byakutunda poloti eyo. So Yes. Uncle Vicky omulimu guno nga bwewaguyingira Yes. nkusaba ogenda ogufuluma ng'ogutuusizza we guteekeddwa okukolaki okutuuka okubeera gwe tolinda ffe bantu ffe tetugenda kukusasula gwe linda Allah waffe oyo gwetusinga okwesiga yatusasula kyekiri egambe olwali oyinza obutamala galaba bulungi bw'okoze naye waliwo akadde bwe buyinza okweyolekera naye notajjukira kyewakolaki kyewakola bino byonna Allah wajja kukolaki ajja kusasula era ajja kusasulamu obulungi genda maaso tova ku mulamwa nga bw'okola ebintu byo ng'obikola makubo matuufu era amagolokofu tovanga ku mulamwa ebyensi byansi era twajja buzi tetwamanya bwe twajja ne mu kugenda tesobola kukolaki tesobola kumanya so kola ebintu byo nga bw'oteekeddwa obikola Mukama ajja kusasula. Kale amina mubeere bulungi tusisinkane ziddako mweraba.